Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri eggulo yasiimye n'akola enkyukakyuka mu baami b'amasaza amagombolola kw'ossa n'abamyuka baabwe. Abamu ku balondeddwa kuliko Israel Lubega maaso ng'ono yazze mu bigere bya Mark Jingo Kaberenge ku bwa Kasujju nga yatwala essaza ly'e Busujju. Israel Lubega maaso ye Kasujju Busujju. Olwaleero Kasujju omuggya ayaniriziddwa ku ssomero li Best Foundation erisangibwa mu Zigoti Emityana. Israel Lubega maaso asiimye beene okumulamamu obusobozi okuweereza abantu be. Nali sikirootanga nako wadde okukirowoozaako tinsobola okutuuka ku kitiibwa kino kyentuuseeko olunaku olwaleero, naye ssaabasajja Kabaka nga bw'oli maaso muwugi nsiimidde ddala. Bw'ati asaba enkolagana ennungamu n'abantu ba Ssaabasajja okusobola okutwala Busujju n'Obuganda okutwaliza awamu mu maaso. Okutambulira awamu awatali kusosola mu ddiini, mu ggwanga wadde mu kibiina kyonna eky'ebyobufuzi. Mwenna bassebo ne bannyabo mbaaniriza. Era nga bw'atayinza kuweereza yekka asuubiza okukwatagana obulungi n'abakulembeze abalala ku mitendera gyonna baweereze Obuganda. Okuviira ddala ku mutongole ku kyalo, okugenda ku w'omuluka, okugenda ku mwami ow'eggombolola n'abamyuka bange bonna n'olukiiko lwonna olw'executive Ssaabasajja bw'anaabasiimye tuweereze nabo. Nsuubira nti no tulina okukolera awamu. Asuubiza okutwala mu maaso enteekateeka z'Obwakabaka n'anokolayo omulanga gwa Katikkiro ogw'abantu okuteeka amaanyi mu kulima emmwanyi mu nteekateeka y'emmwanyi terimba. Twongera mu maaso omulamwa gw'emmwanyi terimba tusobole okubeera nga tutwala mu maaso okulaakulana okwo naddala mu kiseera nga kino emmwanyi nga bw'eyimiridde. Okusobola okugoba obwavu n'okukulaakulana, ono asabye abantu obutatunda ttaka lyabwe. Ettaka ly'otunda enkyo ojja kulyagala okulizzaawo nga tokyasobola kulizzaawo. Ono addidde Mark Jingo Kaberenge mu bigere. Kasujja Israel Lubega maaso wakutandikirawo okuweereza mu bunnambiro. Abaana abaaleera